Okuziika John Lwaga bbulooka w'ettaka eyakubiddwa amasisi ku Zande kwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde bannabyabufuzi nga bakulembeddwa mubaka omukyalo Lucinda Kasike, Sarah Najjuma, Boba Nadine bakulembeddwamu Ssabadinkoni Wessemuto, Sheikh Mujjukira, Richard Kizito Ssentebe Wessemuto Town Council agumizza abatuuze nga baliko bwe batuuse mu kunoonyereza. Omuntu ayakakwatibwa y'omu eri ku butemu naye ng'ate waliko omulala omukyala gwe twasoose okukuŋŋaanya. Tugezezzaako n'amaanyi era suspect tumuyina mu ngalo zaffe ate agenda kukolebwako amateeka nga bwe galagira naye tunyoleddwa nnyo. Bamalekwa nga bakulembeddwa n'olubulwa beebazizza abantu abeeredde okuva kitaabwe lwe yattibwa. Mu baana abasoma abadde alina abaana abali mu secondary bana era babiri tuli mu form 5 babiri bali mu form 1 abasigadde nga bali mu primary. Bannamano gakulembeddwa mu Joyce Lule adiikiri nga mukyalo omukulu azze bakyala balina okukwatagana kuba empagi ebadde bawaga emenyeseemu. Ab'embuto gye bali, abaana abato gye bali, naye nsabira wamu tukwatagane tusobole okuba nga tukuzaabana. Omugezi Lwaga aziikiddwa mu nnyumba y'oluberera ng'alese bamulekwa 24 n'abakyala 8 nga basatu bali embuto. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.